afumbayo naye tetafumbira mu maka kati bwajja bwava eri aze kulaba maama we Luuka Lodge wabeera afumbira awo ennaku nga 2-3 oli bw'ava ku mulimu najja abeerawo n'adda ewaka. Abamu bakola bizinesi mu kyalo nabeerayo ne bizinesi ye mu kyalo naye ng'alinayo amaka ge aba agenze kulaba abaana bye bakola. Okimanyi nti abakazi bajja tukuba abakazi kati bagezi baba n'amaka 2-3 bagenda kutunyigira kati bigenda kunyiga kembalekerayo naddala abakyala oba ne ex-wo ng'alina ssente todeliitinga ng'ennamba ye oba okulaba ng'omubeera kumpi buli kyonna ky'okola okola nti ex alina ssente omanyi waakolera omanyi kyazzaako omanyi waasula beera ng'oli mu bufumbo naye nga n'eri oketta wanga essaawa yonna obigaana oba olina gw'okubira olina okumanya waazimba sayiti empya zonna ye olina omwebuuzisa olina okwefuula amufaako owulira nti alwadde genda mu ddwaliro omulabe ex tomubeera wala kasaba ng'alinamu akasente ex alimu akasente alinako kasente tebamubeera wala omubeera kumpi omukyayire kumpi. Tronaz Media kumukutu kwetuli tweyanziza Tronaz Media gwe mukutu amanya Tronaz kwetuli tuguse nate tulabe kitambula kitya line mama Zaabu Makindye ewe Makindye mama Kavuyo violence mama Zaabu Makindye nayo Makindye ngenda kyejjako kubanga navaayo sigale nga ndi mama Zaabu Makindye tuteekeko ki tubireke tusigale busigazi ku mama Zaabu tugambe maama w'abaana maama wa Zaabu tugambe ekibobo kya gundi sina musajja ndisinga debireke singa okitemukiza tino ndisinga ng'ofa ki abasajja bambula benda bonna baavu onoonya bagagga sinoonya bagagga naye noonya balina ssente onoonya oba tebakunoonya tebakulaba tebandaba abandaba baavu lwaki togumikiza n'oyo omwavu ne mukola wamu pakaddi ebintu by'okugumikiriza okukola n'omuntu tebikyakola ku myaka gyaffe amanyi ekizibu ekiri ky'okufuna mu bagagga abo olaba bw'oba ni myaka 25 biro oba osobola okukola n'omuntu ne kasi ogisukka oba onoonya muntu ali ku sitatasiyo oba akusingako abakyala balwawo okukkiriza naye oba olaba gwokkiriza tugende nekyo onoonya owokukola naye owedde mugenda ofuna ssente anti oba okaddi aba alina funa mulala. Ntumirako mwenna abaagudde mu kamyufu akaakaggwa nti muli mutya naye nammwe mwasanyukako ne mubeerawo bulungi n'abalala kabajje basanyukeko aba mwesimbewo independent oba mugende ewa Mpuuga buli agwa mu kalulu gende ewa Mpuuga oba weesimbewo ng'omuntu tulina okuba n'ababaka nga 9 ku ballot paper oba 10 ebyokuba n'abantu 2 pressure netuttira mu kalulu gwe bw'ogwa oba bakumye kadi mu nuupu gende ewa Mpuuga bakumba jangu independent kugamba ekifo kibeereka bantu nga 9 tufune ku ssente babeerako 2 wano tebagaba bulungi ssente naye nga bangi oli abamanyi nti teeka oyo mulina oyinza okulya mu bantu nga 7 ssente awo kawokawe tufunira ku ssente waliwo ewalala ssente za munnabyabufuzi ozifunako ng'ali mu kunoonya kalulu naye yenna yakola ssente yaleeta bizibu kasi asukka ku kalulu tosuubira wadde ebibiri aba agenze aba agenze kukola bimuzza mu maaso naye wano nga bali anoonyaawo awo ewali ssente so basaana ne bajja kati nga Makindye West ewaffe banange neesimbeyo ne bajja abantu nga 9 wonna nga balina amaanyi wonna nga bamanyikiddwa buli alina obudde weesimbewo oyinza omulimu gw'okwesimbawo omulimu oyinza n'okwesimbawo ng'olina kulinnya ne bakuwa ssente n'ova ng'okimanyi togenda kuyitamu
oba leero okafunyeemu ng'oyagala ssente ziri ng'oba olina ebbaluwa yasinya 6 ne miliyoni 3 genda kuba MP wonna gy'ova oli ajja akugamba nti agambe envaayo kyali oteekewo embeera oyo kiki kyoyagala bakoye obukadde nga 5 oveemu bokka bagaba nekumi kalize nesimbawo emakindi nompe 10 nva bamukalulu talina magezi okay ntumirako omugagga Amini nti gyebaleko wonna wooli omumanyi omwaga obeera n'abagagga n'otaŋŋamba abaana toli mwangu Amini omumanyi ayina omukyala wadde ayina sya ulira baana bajjeno ng'ayina emmundu muli emitwetwe n'ebbomu wano naye no omwana yagamba olaba omukazi akiitinga jeno nga ayina emmundu kuva ku geeti mpaka kutuuka ku buliri naye olwo atalina yadde kambe ebyo ebintu bya gundi ayina omusajja gundi ayina omukazi byaggwawo dda essaawa zino obalawa wooyitirawo omuntu ayagala mukazi wo tayagala musajja wo lwaki oba omugamba nti nayina omukazi nze mba njagala musajja mba saagala mukazi walina abakazi 9 yamanyi abasajja abakazi bye baagala ku basajja bibiri sente waya obiyina nti tekuliiko mukazi aye waya teggwerera nti mumbwa buli wanaagende genda kugwera sigalawo nga weyagenze weekomawo tekyuka kali lwaki mba gundi ayina omukazi ebyo byaggwawo dda eno embeera gye tulimu obala kikuyisaawo byebyo mbagamba buli mukyala yenna ayina omwami we oba omuteekako kamera ku kigere fuba omwami muleke akole byayagala sigwe wamuzaala ng'omuubira gwe nnyina abakazi bansobera ebbuba limwetako basajja gwamuzaala olunnyina yamuzaala omuntu wakimanyi mufumbo alina n'empeta naye n'oterawo omujjukiza bba wange mufumbo omwesonyiwe ye nnyini omufumbo ye nga yeerabidde kati nze atali mu bufumbo bwammwe nzijukire ye nnyini yeerabidde abawala abali eyo bala omusajja akwongerako ayinamu kasente agenda okugattako oba mufumbo tofaayo abakyala nkiddamu mbajjukiza nti mwongere okunyweza baami bammwe bannayi muve mu bino bemulagagira nti agenze ye yamanyi gwomanyi amunyweza ye tasobola kwenyweza omukazi talina byakola okunyweza omusajja naye alina okwenyweza kali nze mbeere nga nzaazaala nzayuza ebintu nzaasiimula ennyumba nzaatwala abaana ku ssomero nzaagenda ku viddi nange nina emirimu egyange nina ebizibu bya famire ate nga teko n'okunyweza omusajja okukuuma bannange ati bajja mukubbako abamubbeategeera kugana amaaso gabaana bawala gatambula teri musajja gwe babba nga ayagala omusajja yebba yekka ne yeetwala teri musajja gambe omusajja bamubba bati ate si mutino baagibba omuntu ava ewe n'ayambala engoye neekuba pafyumu n'ateeka amafuta mu motoka n'avuga n'agenda mbwenzi n'akubira omukazi nera gwe babbye teweetekako nnyo bizibu ebyo nkumu omusajja nkumu ebizibu bingi bye tulinamu kyobola nnaku zino abakazi batandise okusooka abasajja okufa kwetekako bizibu bitabatonderwa omusajja muleke ayende nga bw'ayagala bw'ayagala akomewo kiki kyotangira tulina ebizibu bingi abakazi obeera olubuto emyezi 9 nga sense tezikola ezisinga zivuddeko ategeeza obeera olubuto emirundi 5 kitegeeza wavaako emirundi 5 ogateeko okuyonsa ogateeko process y'okusindika omwana okwokufa omwana oyo gwamukuza kumpi kale omusajja aba atekamu sente naye tagenda muliro gwakikola tagwa mu kinnya gwalina omukuuma ogenda kusomera ofa abanoonya amasomero ku vidi yefe abagenda siri ogateeko n'obuzibu bw'omusajja gwe bakutonda kubonaabona muliko omusajja ayende byayagala oba nnyina amukuume ye nnyini akimanyi ndi mufumbo nina empeta nina omukazi naava ewaka n'ayambala n'agenda n'asanga omukazi ate gwe n'ogamba mbu omukazi yabbye omusajja omusajja yeetutte gwe batawambye kati abakazi batandise okufa okusooka abasajja ennaku zino abakazi bafe kitaaliwo lulinga kizibu okusanga gundi semwandu nga tubeera na bannamwandu naye kati
nga tuwe kusanga omusajja mukazi we nga yafa baali batono basemwandu naye kati bangi bagenda beeyongera ku research gye tukola akaziranisa okufa amangu tebaafanga mangu wetekako pressure baleke basajja babatwale oba owulira kikuyitiriza ale nze nzikiriza mu bufumbo bwe buti musajja bw'ayenda naawe yenda kasobola ng'olina obujulizi nefuba okulaba nti osobola kuddira mukyala wo omusajja wo n'omwanzika mu mukwano gwo n'omugamba munaye naawe weeyagaleko nga musajja wange nga lwaki osobola nze naliko mu relationship n'omusajja nga ndi wakaawe neeyegomba mukwano gwagwe nali nkola naye ne muwa ennamba ye balina n'omwana ngaokoseera abeera wajjawo wakolera ng'abeera amutunuulire nemugamba omwagala nemugala tankuwa ennamba ye nga alowooza nsaaga nenjimuwa bazaala n'omwana naye naye tebaamuwasa kati nze ekizibu kye nnina ku musajja kiba kimu bwe kiti butaba na ssente ebisigadde gw'amanyi oba oyenda mu bakazi mwenda ng'abaana bo osobola okubalabirira obaweerera gw'amanyi kubanga ky'oyendesa nange nkiina asobola okyendesa ogaa kyange tebakisaba kati nze banteekamu ne ssente bansaba naye ggwe olina ossaba wakyaliyo procesi y'okukkiriza oba okugaana naye nze wensa ate ng'otaddemu nze wensalawo neŋŋamba nti nze buli asaba mmuwa ani aba asinze nze naawe abakazi beerumiza bwerere omutwe kyagenda okunona nawe waliwo abakyagala ekikyo kagamba obutafa mangu bave ku pressure funa omusajja w'e Masaka ofuna n'ow'Emityana ng'olina n'ow'e Kampala taata w'abaana w'Ejjinja omulaba agenze Ejjinja ng'agenze kwana omulaba nkukazi kati omusajja agenda ambwenza omulala lwako abakazi basirubusiru omusajja ava ewaka ng'agenda ambwenza ayawukana nnyo n'omusajja ava ewaka ng'agenda kukola yawukana omulala nti onaagenda ambwenzi gwe muleka tomufaako wakomawo naawe funawo amagezi awo kola bizinesi yo ng'eri Masaka nga gobeera Kampala ng'olina kasaidi asu obeera n'omusajja w'e Masaka obukugu ngeze kulaba abaana bannange bakoze tema batiki yange ya Masaka ngeze twalayo ngoye bwebityo oyiyeyo obulamu olaba nti olaba omusajja w'e Masaka oveeyo ng'obusungu bukuweddeko okomewo mu bufumbo temujja kwawukana muzana ate obufumbo bwe temuzana okuwangaala emyaka 10 nyongera okujjukiza mmwe n'abaayise mu kamyufu nti nammwe mbatumirako mbaagala nnyo mwebale nnyo naye ekyo kibawe ekyokulabirako bw'okolera abantu osigalako buli ayasigadde mu kamyufu n'asigalawo nti abantu babadde tebalina bye baakolera abantu baagabye ssente naawe kali MP akola mulimu ki teri MP akolera bantu akolera ki baba banoonya mirimu buyinza oba ssente alina ssente aba anoonya buyinza alina obuyinza aba anoonya linnya teri MP esimbawo nagamba agenze kukolera abantu talina kyagenda kukukolera oyeye mama za ngosoko omuli MP akola ki kiteeso kye bali bateeseza ngo okifunamu ne last ebyokusomera simanya teri trips simanya biki nga tuteeseza tusanyise bwabe bayisize ekiteeso byonna nga babiteesa amasomero gakyabikola abaana bakyabatwala ssaawa 11 tebalina kiteeso kye bateesa kyogenda kufunamu tebakola nguudo munnabyafuzi omu yekka gw'ofunamu aba babiri President na LC1 abasiga talina mulimu omufunamu ki naye akola ki President na LC1 be bannabyafuzi bokka b'ofunamu teri mulaba n'abasigadde balya buli ssente LC5 akola ki bw'aba alina kyagendo gaabamala kimuwa kiva waggulu naye no LC1 wasalawo n'agamba nsobola okugoba ku kyalo oba nsobola okuwolereza nsobola okuwonya poliisi oba nsobola okuwaayo tolina bbaluwa gy'ova ddayo oyo LC1 akulinako obuyinza ku kyalo kyo okusinga ne Prime Minister wa Uganda oganya okusasula ennyumba ne bajja ne bagisiba asobola okuwolereza n'agamba nedda poliisi eyinza okujja okuno n'abagala temumukwata n'abamba ebbaluwa okukwata poliisi LC1 ye batuwa ebbaluwa za looni teri munnabyabufuzi gw'ofunamu nga LC1 taliyo ne president kwa president yalise ekitezaga musule waka teri genda loko down ne mutuula bana abasigadde abali wasimanya councillors abo bana baba banoonya mirimu tewali akolera bantu nze MP esimba ng'okimanyi talina kyagenda kukolera ba LC chairman mwena batumidde naye LC chairman bwafa
ani asigala mu kifo ekyo bene be vice ate vice obuyinza abujjawa abutwala mu constitution talimu awamba biwambe oba defense tebalimu bonna kubanga ako kakiiko akerondera ng'omuntu afudde kati kitegeeza chairman akakiiko chairman abatali kyawo tubeerewo nga tetulina chairman anaagenda tuwa baluwa zaalo ekitegeeza bekikwatako balina okwanguwa mangu akakiiko mu kifo ekyo LC1 bafa balwawo ng'owaawo kawulirayo byalumeka nga LC1 afudde tebatta sitampu tebava mu ntebe okuseka naye balwawo kisanja kiggwawo nga teri kyalo kizise LC1 LC1 we waffe eyaliyo nga nkula yakafa jjojjojjojjo nga nkaddiye gwe naye okimanyi nze nali ka sitampu ako nga nkayitaka naye munnaayi eyo sitampu eyina amaanyi LC1 ayinza okwekyega n'omuntu ne bakola endagano ne bakubbako polotiyo nze siina na muntu gwe ntya nga chairman LC1 nze sifukamirira muntu nfukamirira Katonda naye ku LC1 bwe musanga nfukamira yamanyiza asinga empisa agamba weewuunya abatafukamirira LC1 n'omuyisaamu abayisaamu amaaso LC1 ne president mbeewuunya n'omusanga simanya kwani simanya ani ng'ate amuwa ekitiibwa abo abantu boolina osookerako ng'ogenda ku kyalo osooka wane LC1 wa wano yaliwa nga wakagendawo nigwe kanyini genda weeyanjula omugaye munnange nzize wali nkola kino na kino abo abantu balina obuyinza abantu babumanyi oyo ye Mama Zabu nanyini violence naye bano ba MP simanyani akuwa sente gwoba olonda simanyi na muntu wova wakaawo n'osibawo edduuka noga ngenze kulonda MP nga tampadde sente atya ogenda mufunamu ki onesimbawo gwe kweri aba tolina sente nze ndi ku muntu abakkiriza nedda nze ndi ku muntu atalonda baavu oba oyagala ekifo kya kubeera chairman ate nero bwakyama mwagane tebalonda baludde ku kyalo bayinza kunnonda ate newaffe navaayo dda kati noonya we neesimba sirabawo kujjawo nga neesimbye ku social media aba bayinza akonduddeko okay andooza awo mukawulidde ako katundu ako alina sente gwoba owakalulu tosibaawo dduuka lyo togenda ku campaign kufiirayo nga tolina sente funa okulaba ng'olina woofunira buli gwe weerippako MP oba kansala tolina woogenda mufuniramu okuggyako mu kaseera kano ak'okunoonya akalulu ewasigadde agenda kuba agenda ku trips obadde bajjanjabira emulaga agenda kukyusa agende nga bamujjanjabira Nairobi amala agende mu America ate alinyawo kunyonya agenda kugirinnya bagenda kyusa ennyambala badde mu masuuti ndabira muzibeera waggulu emmotoka zigenda kukyuka sirangako olwo omusajja olumu eyeesimbawo eyewaffe Makindi yali Makindi West naye nga East naye nze nga nkolera nga nsula West naye nga nkola mu East kati yajjanga n'alambula ku bantu oyo omusajja yali awo omuzungu oba omujjuka yamutanga Ian Clark oyo ye MP ye munnabyafuzi eka gwe nalinda byalina amagezi anti yali muzungu bananga omusajja yali ategeera oyo olwo kibamugjayo na Uganda baba baaki bakwasirondera eyo naye nali muwagira wadde si gye nnondera oyo omusajja nga gye nababuzaako Melody alina obuyinza natulema mukabira buzibu nabose buli lunaku otutasobya ng'avuga n'akagaali ng'abaana mmotoka ndowooza byebyo mubiwulidde naye baamugjayo obusiru bwa bannayuganda bwe balina ebiwoobe mu nsi y'omukwano obadde okimanyi nti okunoonyereza kugamba abakyala mwenna temukyawa ba ex bammwe ne bamufuna ebizibu bemusooka okubira nga okimanyi taata w'abaana gyali waka ne ex gw'osooka okubira akagaali kankubye wano mbadde sale kuba oba muwulimu olw'okuba manyi nti omusajja ng'alina ssente taba ex abeera ki abeera patana naye bannange tolina ngeri gy'osobola kukyawa musajja gwe wavaako ng'alina ssente kiba kizibu okugyawo nga yakola bingi nnyo obanga gw'ofunye naye alina ssente kisinziira wa wooli abakazi abaddayo olumu abeera nga gw'ayina teyenkana oli gwe gye yava muki oba mu byenfuna oba oyinza okuba ng'oli kale wamukyawa lwa bwenzi naye nga ssente yali azikuwa mu budde kati ate ono gw'ofunye
nga si mwezi naye ate nga ssente tayina. Kati gaapu nnyingi nnyo mu bakazi okubeerawo ng'oli perfect ng'oli buli kimu, olina amaanyi g'ekisajja, olina ssente, olina keya, omuwa obudde, olabika bulungi, kiba kizibu omusajja obituukiriza byonna. Era abakazi be baagala. Omukazi ayagala omusajja ng'alina ssente ng'akola. Ate jjukira ssente olina ozifuna ng'okola. Ate ayagala omukazi omusajja amuwa obudde. Ayagala omusajja amukubirako buli kaseera. Amukyekingako. Ate tayagala musajja amuwubira. Kati omusajja agenda kukyekingako atya nga takuwubira. Kati era no bituukiriza kiba kizibu. Kati omusajja ayinza okuba nga alinako 4 ku 6. Njagala amalayo n'omukyawa. Kati bw'oba onoonya omulala, onoonya nnyo oli by'atayina. Bino by'ayina ate obyerabira. Kati ogenda otuukayo eri nga gw'otuuseeko ate bino ebyono byali alina ye tabiina. Kati bw'oba obuzibu oba olina okuddayo wa X. Okuddayo wa X. X yenna ng'alina ssente taba X. Abeera patana. Aye n'omulala X ng'omuyinamu omwana. Omusajja yenna alina gw'ozaddemu. Oba olina w'omuyita. Gwefuba okulaba nga relationship ogivaamu tozadde. Naye w'ozaalira mu relationship n'ovaayo. Oyo omusajja oba olina w'omuyita mirembe na mirembe amina, oba olina omusanga, oba olina okubeerako naye, olina fiizi zigenda kukulema. Omusajja ng'alina ssente taata w'omwana oyinza ogaana omukubira. Nga bw'otuuka ng'agamba nti kukya fiizi naye nzalo X gwesobola kuddira nga mwagaza butwa. Ekikulu ne buwaavu mwavu. Nga abadde ne ssente n'aligambye oba oli awo osobola alina kyasobola okuyamba. Kwegamba omusajja atali mu bwangu tawasa mukazi alina omwana. Omusajja alala nga toyina mwana. Naye. Kale ekyo bajja gamba kibi naye omusajja nga toyina mwana. Kiba kirungi n'owasa omukazi atalina mwana. Oba omukazi atali mu bwangu. Omusajja yenna bw'oba toyina mwana. Omukazi alina omwana mwesonyiwe. Wano mugate agazibu gammwe mwena muli ba sikurapu. Olina omwana ono alina omwana sikurapu mwegatte awo mwewase. Ono ajja kuba awoza bizibu bya mukazi we kwagala laba mwana nawe ng'owoza bizibu bya bbaawo kwagala kulaba mwana wo. Awo bikwatagana mwenaga mwazaalako. Kugamba bw'oba olina ky'okoze eno nawe n'okimanya nti nawe eri bakikukoze. Nammwe abakazi tobeerawo ne weekuuma n'owona pregnancy awo myaka 16 17 n'otafuna lubuto n'oweza 25 aye n'ogenda ofuuka step mother w'abaana abana nawe obanga aliko ekikyamu ku mutwe. Wekirina okuba lwaki weekuuma gwe nawe oyagala omusajja eyazaalako ng'weekuumye butaba na bizibu butaba na X relationship aye nawe ogenda oyagala eyazaalako. Lwaki tonoonya abatazaalangako? Musajja alina abaana 4 mu bakazi 3 gwe nawe ogende mu relationship. Tukyakaaba nnyo. Kyogamba gwe oli wanjawulo nnyo okusinga bali agenda kukuuma osinga bali abaana 5 be yazaalamu. Ekyo nakyo abakazi bakyerabira. Ye n'agenda bugenzi n'omusajja alina naye nga kiba kinyuma. Mwenna nga temulina baana ne mwewasa. Lwaki abaana ne bajja mu maaso eyo. Naye nga tokigenzeemu ng'okiraba. Kubanga olaba bino ebisima muni yazzeeyo wa X. Teri addayo wa X mwavu. Teri muntu. Ayinza okubanga wali nga ofuna mulala. Omuwandiisi ofuna mulala toddayo ate wa X. Bw'oba gw'olina nga tawandiika bulungi. Then omuwandiisi ofuna mulala. Mupya. Osobola kudda. N'omusajja alina ssente. Naye bakugamba nti ye yatta Muteesa. Olabira ddala malayika talina obuzibu. Omusajja akuwa ssente n'olabira ddala nga ono malayika eyaweeka Pasa Aida mu ggulu. Ng'olaba yooyo. Ssente nzibu nnyo mu relationship. N'oyo naye yatujjiridde bannange. Yatujjiridde. Yagenda mu ggulu. Eryawa. Ayinza okuba nga yagenda. Olwakuba nabyo yayogedde tebiriiyo mu ggulu. N'eggulu lyennyini teririiyo. Gwe wali ogenzeeyo. Teri ggulu. Naye nga omusajja kyenzudde mu kino nga toli mu bwangu. Omukazi alina abaana. Naawe omukazi atazaalangako. Oba tolina ky'oyisaawo nnyo oba obala ssente bya bugagga. Omusajja eyazaalako mwesonyiwe. Lwaki oba ofumbira omusajja azaddeko
omukazi nga tozaalangako mama nzibe mwagala nga yazaalako kati bw'okuzaala na bamujjawo obalabirire nga mujjawo ali kweyagala ate yeeyagala ki ate omukazi yenna nga tulina mwana gw'olabirira oba mu good life kati nze ntwala responsibility z'omukazi munnange ensinziwe naye abakazi n'omukazi akuza omwana wa mujjawo n'akula nga mujjawo akyali mulamu naawe osaana awaadi neebaza abakyala mwenna nga n'osigala ng'ogumikiriza wadde musajja wo nga mwavu n'ogamba naye tujja kukola katukole tumale kukola ki tujja kufuna abakazi mwenna abagumiikiriza mbasajja abaavu nyongera obajjukira nti omusajja owo afunira ssente agenda kukulekawo gumiikiriza nnyo obwavu ezimba byoizimbulula agenda kukulekawo atya abasajja tebasiima lwaki alina kulimba abakazi bo be basiima naye waliwo omukazi gw'olaba nga takyanyumira mu mmotoka ya bbeeyi nange waliwo abasajja bembawagira nga kugamba mudumu waliwo olaba kale nga bakoze nnyo ye n'akakaalukana nnyo omukazi kali ng'omusajja atisa alina ssente ayina emmotoka ya bbeeyi ng'ekifo ky'omu maaso omukazi oyo takijjaamu nga kitulibwamu omwana nga walina okubaawo omwana omulala mwana w'omuntu nedda siba mwana wa muntu omwana gwazaala ate kiremu okujjamu nnyina kigyemu omwana yes waliwo woolabira ddala ng'omukazi kale akoze nnyo n'omusajja ng'alina kuwummulira waka then outings zifune omukazi omulala abasajja mbagamba tomenyeka nnyo na musajja sigo wamuzaala alina nnyina musajja omenyeka naye waaki abasajja mbagamba mwenna abalina abakyala nga bagumikiriza mu mbeera eyo ne mufuna ssente bannaaye temubeerabira bw'obeerabira ekyo kikolimo omusajja yenna ogumikiriza n'omukazi n'atuuka essaawa n'akulubuka mukyawe ofune omulala oba kale muleke ewaka tambuleko n'omukazi omulala ye abaana yamugamba okukulubuka ofa kinensi abakazi bajja okubeera mu relationship nga tolina kyo vambulamu bwensi eno nga byewejjusa bitini nakola n'omusajja ani yagamba okole naye bw'okola n'omusajja fuba okulaba nga tova ku maini kola naye naye nga tova ku maini sigala nga olabika bulungi sigala nga onyirira sigala nga buli kimu okiriko naye wooguviira ku maini n'okaddiwa ne weerekeza buli kamu mugaggawale w'okaddiira bw'oti ogenda kuba tokyajja mu mmotoka ya bbeeyi bagenda kufuna omulala naye lwaki ssente zikosezza obufumbe nnyo naye abaagala n'omukwano gufudde lwa ssente omukyala we yenna nga olaba munno wamufuna ng'omwagala ssente zikyagaanye mugumiikirize mujja kukola mufune naawe omusajja mukyala wa kugumiikiriza ne mutuuka ne mufuna yakugumiikiriza nga mwakava mu ofunye bwa MP otuuse bakuwadde ssente zigula mmotoka ya miliyoni 3 simanyi 2 ogiguze lwaki oweerabira mwana wa bendi tebabeerabira naye baba teyagala mubeera kumpi aba amujjukiza obwavu tamwerabidde kati abeera bukyakola nga jjukira gye twava abasajja bye tebabyagala naye abaza abasajja tebaagala bakazi bampisa abasajja tebaagala bakazi bagumiikiriza abasajja baagala misege naddala ng'alinamu ku ssente si bonna abamu abasinga omusajja nga abadde mwavu n'afunamu ku ssente aba ayagala musege va kuba n'abakuze n'empisa nga yakula yakula ne ssente aziraba kyobula nze singa nfukako pulezidenti lunaku lumu sooka nendeeta etteeka omuntu yenna akulidde mu famire enjavu teweesimbawo nze kennyini wano sironda mwavu eba n'ebizibu bingi nze njagala kulonda mwana wa gundi njagala kulonda mwana wa gundi njagala kulonda omuntu olwedde ng'alina ssente olonda otya omuntu akukiikirire oba akiikirira mulimu abalina zikkalina ng'apangisa nga ye mubakawo nga gwewadde akalulu talina na nnyumba olumufu abeereetera ebizibu alina famire omuntu bw'aba mwavu kyegeeze waabe baavu agenda sooka ajjeyo maama mu kyalo aleetera tata wa gundi ekisanja ekimu tekimumala oyo kubeera bulungi aye yeetaaga ebisanja nga 3 naye bw'ogira omwana eyasomera e Buddu omwana atambuddeko n'omulonda nze nnonda balina ku ssente
ze saagala londa munaku abaavu bagende balime season yakatandika mu kyalo bagende mu nnimiro ebyobufuzi babirekera abantu abalina ssente ogenda kubeera ku kigambo kuwayiriza abantu ofuna akalulu kubanga tolina ssente za kutuwa fe abalonzi ogenda kuba owayiriza Sonia gundi takoze kino olinga gwagenda bikola naye mwennyini okimanyi byomuvumira togenda bikola naye oli muwayiriza bigambo lero tukuwa akalulu abaavu akalulu bakavugira ku bigambo kuwayiriza propaganda ne mumuwa n'atuuka eyo kyobola abagejja omuntu agenze mu parliament nga alina ssente sikulimba omuntu agenze mu parliament nga alina ssente gy'ogeze tebagejja asigala mu mbeera za mu bulamu bwe nga bwe twalondera Nsereko bw'alina kati Mamadi Nsereko takyukanga abaana abakulidde mu famire zirina ssente tebakyuka naye nebula wayimirira ku nsonga naye bamukuba tayinza mulaba nga azze eno n'eno kubanga akimanyi ne bw'ataba teri mu parliament agenda kulya naye bano abantu betulonze mu bwavu bw'alaba akavuyo ku social media nkamukubye oba bamunyize olaba nga atagalatagala nga azze anansi okuwayiriza bwavu atya okuddayo no mbwavu ekizibu kya politics wa Uganda kiri kimu si nti Museveni takola kiri eki tulonda abaavu ekyo kajoka kye kiri omuntu akola ku radio ayine engoye 3 mu mwadde akalumbu agende mu parliament kati milioni 3 zisooka omuwaze nnyini zisooka okukola ki omukyusa gwe buli mubaka yenna gwolaba eyali omuti n'agejjera mu parliament byakulya naye bali abaabikuliramu kyobola abasigala mu kisheepu zaabwe gwe genda okinoonyeza kale politics mwakamuyingira wano Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz Dry Cleaning ebudde mugoberera ku byabasajja ku byobufuzi bye Uganda tumanyi ba mu constituency gye tulimu omanyi ba MP batani mabega abalimu naye oli amanyona alimu tamanyi mulala ine bonna bogere tetegeera naye okimanyi nti Kampala gundi nga tanaba kujja kwaliko gundi kali goyinza okubanga tomanyi ani yaliko before Nsereko Amaye yali MP before Nsereko mama Zab kati olaba ebyofuzi ebimu aba Nsereko yadirane mu bigere kuba Kampala mu tusiba sijja kugamba waffe Kalungu kubanga tomanyiyo Nsereko kwaliko gundi meya aliko yali MP Lukwago we yavaako nagenda mbwa meya ne kujjako Nsereko ebisanja byebyo ebingi byafuze era abantu ababadde bajjako balina kye bafaanaganya sibanaku nnyo naye gwe gy'omuntu ku leediyo ng'afuna emitwalo 6 omutwale mu parliament ng'agenda kufuna obukadde 25 asooka agendeko ewalala kyekitumenya ani ayakunyiziza bwo nze jasi sikolagana banna politician baavu nze kizibu kyange saagala muntu mwavu kwesimbawo nze nange ekingana okwesimbawo siina ssente nina abanaku bangi ewaffe nja kwata sente ze nandiyambyemu constituency yange lwaki tebadda lwaki tebateesa MP betuyina bateeseza ku radio na ku TV tuli mulaba waliyo omubaka w'omuntu kati nze ng'omubaka wange Wemagindi West teri lunaku mwami ani Sewanyana teri lunaku lwenna no twawagira Sewanyana bannange
ng'ebipande tula byesimba ku mutwe twasimba ebipande bya Ssewanya teyatumanyi ate yali amanyi yatusuubizanga titawe budobo nali muto naye nakava ku ssomero sanja kyese yasooka n'agamba ngenda bayamba ngenda funa wana ebibiina sente zange zesooka ofuna naye Ssewanya naye yatulimba yatugamba sente zasooka ofuna ku palamenti ez'emmotoka agenda ziteeka mu bibiina by'abakyala twewole tuzeeyo nga tekuli magoba abakazi b'obutale bawa Ssewanya n'akalulu ndowooza ensi eno si mukama yamanyi naye ebintu bitambula mu mbeera etategeerekeka naye nga abaana b'abagagga be basaana okwesimbawo abalabye ku ssente ow'omuntu akalulu nga akawunti ye tegendaako wadde miliyoni 3 ne zibeerako okumala omwezi gwe n'omukwala n'omuwa akalulu aba yakatuuka mu palamenti ne bamuwa miliyoni 3 ne bagejja dakiika emu ageza alidde byabadde talyangako olw'okuba alina ssente dakiika ey'okubiri ali Kenya bamujjanjaba semaya bamutudde Germany alwadde kyaba bagejja ne balwala gw'ogamba ababaka ba NRM yuka NRM abantu beerondayo biseera ebisinga baba bava mu family zitegeerekeka bo nga tebabatwala India bameka be bajja mu MP w'egundi wa NRM bamututte mu Kenya semaya yazeeko amasavu kunnaba semaya ku kibumba ng'olaba bameka babeerawo ekisanja ne bakivuga balwawo okulala balwala bukadde ne balonda omuvubuka nga NRM tosobola kujja kwesimbawo kumala gesimba mu bantu bakuwe olw'akalulu olw'okuba taatawo yafa basinga nnyo okulonda abantu abategeerekeka tebalina nnyo bikonwanga neffe gundi yafa bambi gundi yalinnye ku mmeeza ono golaba bamukuba kakebe kati ya gaasi we bantu betulonda waliyo omubaka amalako ebisanja 3 nga tayogerako kigambo nakyo mu palamenti kyokka ye akazinda yaba takagala oba basemubya batabeegomba ate alina kyakkola talina byakwogera bamala galonda simala tumuwaalyeko amuwadde okulyako naye neera agenda kulwala tebyomuwadde okulya teyabimanyiira Wate kuba waliwo yakunyiziza yali yanyiziza nze njogera amazima akalulu tukajjemu ekisa tulonde muntu busobozi bwe oba nga alina ssente bwaba talina busobozi naye nga alina ssente ali mu family otagenda tubba nnyo LC1 tulonda muntu amanyikiddwa amanyi ekyala aludde baluddeko teri ntebe gye njagala nga kuba LC1 chairperson lwaka teri ayinza kujimpa teri kyalo kyemmalako myaka 5 stamp eyo sebo eyo stamp ogizanyisa stamp ya LC1 si ya buli omu ate tebagite eddogo liri wansi awo yabaani akutta nga olaba oyagala ntebe ye oyagala stamp anti bw'obeera bwa chairman office gwaba wagyepangisiza gavumenti kati bawasindiza office chairman yaba jukira batunda poloti kati poloti chairman yaba alina okufunako mubasaba 10%. Kati egundi eki ebbaluwa za looni baluwa bagitunda mutwalo waliwo kasente kale tekaba kangi naye weekale abalaki tebavaawo wagenda mu misango mwayombye ne mukazi wo simanya ni abasigaze omwana balina engeri gyakutiisatiisamu kono wandibadde ow'omusajja omwana we kubanga ngenda kusindikira ku polisi olwo omusajja alina kye yamuwadde ayagala sigaza mwana we ne batiisatiisa omukazi awo bambi tabimanyi n'awaayo omwana we n'anoba nga taneebusiba akaakati abantu nga balabufu abalubufu naye abasiru nabo bangi gwolaba nti ensi ndabufu naye n'abasiru bangi abasiru bangi kati ng'omukazi yenna akyakubira mujja biva ku musajja wange we naye musiru naye yatakimanyi ti musiru nabeera mutuufu ki va ku mukazi wange musajja wange muveeko ove ku musajja wo omukazi ye yakwana omusajja oyo bwe yakukwana lwaki togamba nti nedda lwaki ng'alina byenjagala
wabitegedde omusajja nina lisiya musajja wenja ayina okunkwana ayina okuba na kino na kino na kino tekuliiko kigambo kya bufumbo kati omusajja azza nkwanye musabidde ebbanga ddene musabye Katonda nyamba mpa omusajja alabika bw'atyo anyambye amumpadde ng'onyumiza nti mufumbo mubuuze nti waayo oli mufumbo nze ku kyobufumbo tekyaliko njagala musajja ayina kino na kino na kino na kino azze kati kyusa musaara zo ndawaki nzikyusa gamba Mukama Katonda njagala omusajja nga ayina kino na kino na kino nga si mufumbo awo mba nja kubeerawo paka ku lujja sijja kuvaawo ojja kubeerawo nga tolina musajja buli musajja ategeera mufumbo abasajja abategeera bonna bafumbo kwegamba abasajja abatategeera si bafumbo abasajja bonna bonna bategeera b'osaba nti njagala musajja alina kino na kino kino ng'abakazi bye baagala agenda okusasulira tripu ye Zanzibar agenda okugulya emmotoka bonna balina abakazi kati nze mbeerawo nsabe omusajja wange njagala alina kino na kino Mukama amumpadde azze mugaane nti lwakuba mufumbo tekiriiyo ekyo abasakaze bajja kukuba abankubira ki va ku basajja babano teri musajja wa muntu bantu kwebuza magezi omusajja amulinako obuvunaanyizibwa yennyina eyamuzaala bw'oba omanyi si ggwe nnyina tomulinaako buyinza muleke akole kyayagala nga naawe bw'olina eyiyo bw'ogikozesa n'omusajja muleke akozesa ebi buli omu akozesa ebibye bino bye batulimba ne bambo sima ya mpeta faza eginya tugatta si mufumbo sima ya mpeta kana yafumbirwa Yesu kana akaweta ke bakolera wali ne bakakuletera singa empetero bali bagiteeka ku waya singa ati listo ogambako kale naye beera ku mukono gye bajjako ne bagise ne bwotagijjaako teyina mulamwa obulamu bw'ensi eno okuba musanyufu bw'oba oli musanyufu obuli ofuna essanyu ly'okwagala abasajja abafumbo beera ku ekyo abasajja abafumbo lumbe nze teri musajja namwe abasajja namwe abakazi namwe abasajja abakazi mwenda nga byenjagala obiyina sifana ku mukazi wo sikubuuza mukazi wo gyali oba tonnasasula fees z'abaana bo tebinkwatako kasobera ng'okola byenjagala goli mukube abasajja mubaleke goli mukube bagenda kukubira bweri ogoba nti omukazi okyayombera omusajja mba omusajja wange manyi oliko ekikyamu ku mutwe naye tokimanyi we nawo bulwadde enkubuulidde abasajja abaagala abakazi abafumbo namwe mubaveeko abakazi ng'okimanyi omwami oyo mufumbo mwesonyi obufumbo kyeki amugumiza nnyo ekyobufumbo singa Katonda ye tayagala abantu bayende singa bw'ovaawo omukazi wo n'ogenda ew'omulala akantu tekakola nawe kaba kakola kitegeeza ne Katonda akirinamu omukono babusalira amagezi abantu bw'oba okyagenda ew'omukazi omulala ne kakola kitegeeza singa kyali tekikkirizibwa nga tekirina kukolebwa nga baaliwa kino tekirina kukolebwa ne mu Bayibuli omusajja abanga n'abakazi bangi abasajja bonna abasinga okwagalibwa Katonda ba Solomoni ba David baani abo Katonda beeyogeranga nabo direct babanga n'abakazi bangi oba Katonda ayogeranga nabo direct bano abaleeta simanyi omukazi sajja alina okuba n'omukazi omu jesi baali baagala tufuga baali balina kye baggusa bamanyi abazungu abo tebalina maanyi ga kisajja kizibu okuba n'omukazi n'abakazi abangi kati baatuuka wano ewaffe ng'abasajja ba wano baakaliba abaana abakazi 7 bonna nga bazaana bagamba ye mukikola mutya ne baleeta ebyempeta naye n'omusajja alina abakazi 7 ate nga bonna bazaala ng'ate bonna bazaala naye mukambwe kuba mbadde ntendereza kuba mubaamu abatali babe abakuza baana babaneiba bangi abaana bangi abatali baabwe be bakuza abasajja balina abakazi abangi balina abaana bangi era oba oli mugezi wesonyiwa okukebeza omusaayi ku baana bo era nga bazaala mbakazi abasukka mu 3 kwange ennaku zino ofuna olubuto n'ogamba kono noonaani nga mutuufu tomujjukira noonoonyako ayina ssente Badi Bulaka yagamba banaye Badi Bulaka nkutumiddeko bambi kulika bebi
we bali kuzaala eba naye waliwo ekisajja ekimwesi ekimuli bubi okufa bufi naye Bad Black asasulira bye yakola Bad Black yagamba olunaku lwe yagenda lwe yali awantu ng'ayagala kulaba ani asinga oli ali mu kkoona wano ng'onomulala ali eno kati nga bw'agira eno n'avaayo n'agamba nedda kandireno agenda kutuuka eri nga oli majaani n'agamba kanzire yagamba abaana be ono babasire taata we ono yonde taata kubanga bonna bandira mu budde bwe bumu Bad Black mukama yakolawo ensobi omuwoono yandimuwadde oli kubanga oli yayina kulinnya bw'obeera confused nga tamanyi taata wa mwana tuulamu bw'oti gwe ng'omukazi basome ku bonna ani alina family background ennungi yasinikesa afudde naye mulamu oba Sezaala ayinza okumpa ku fiizi abanaku ennyo temubawa baana ne wabaye ekitaawe omunaku yataye muntu atalina family yennyini mwavu abo bwe batyo mwana ne wabaye ekitaawe bw'olina option egabira omwana oyo omusajja omulala muweeyo at least bwe balitegeera ajja kuba amaze osoma naye ofa kinensi ddala sifa kino nze ndi maama omutuufu bw'atyo walina okukola ng'oba maama w'omwana omutuufu tata w'omwana omutuufu omumanyi obanga oba omumanyi obanga tokola ki tomwawula ng'olina omugagga mu maaso awo wakati awo omwana muwe omugagga ono waanategeerera omusaayi omwana ajja kuba amaze okusoma ngenda ntegeera lwaki bagamba abakazi mbu benda nnyo nga bali mbuto benda nnyo nga bali mbuto lwaki benda ndowooza byebyo kubala gwanaamuwa atandika kwetegereza n'agamba nti kati kuno naye olibanga ovunya obuto lwa weeks 2 ng'olumanyi lwa weeks 2 ng'oyagala kuzaala mwana toyagala mumugyamu kati mu budde obwo nyine obwa weeks 2 mw'oba ofunira omusajja omulala ng'alinamu ku ssente bw'aba alinamu ku ssente omusajja oyo owookubiri gw'ofunye kati bweruweza omwezi weta wiiki emugambe nina olubuto lugenda okuweza omwezi ng'olwina batata b'abaana 3 maaso awo siruwalira muli twala eri maama omuntu ng'alabye ero lyeggwanga mwe tuli omwana w'omwa taata omu biyinza okukusobera naye nga abalaba Tronaz Media tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwongere okusubscribinga kusharinga comments tuzeetaaga nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga comments oluusi kisukka naye ne tukigumira ate munnaye tunaabagamba ki tumirako tumirayo ku bagagga bo b'olina bagagga bwe mbatumira ng'otabukiraawo sikyabatumidde kambaveeko tumirayo ku bagagga talinayo mugagga agenda kwesimbawo tumunoonyeza akalulu nze wendi bannange jasi ndi mpangisa osobola okumpangisa ng'olina mujja gw'oyagala okuvumira talina kye yakkola layise oyagala muvuma buvumi alina akalulu oweesimbyewo n'akalulu oponenti we onoonya ebigambo by'okumusalako nga bikubuze yatta omuntu yatta kaweese ebyo binasobola bimusalako kasompa ssente mwena yeesimbyewo nga munoonya abagenda obanoonyeza akalulu nze wendi tofuddeyo kibiina ki ssente zirimu ekibiina guno omulembe gwa ssente ezaaguze bwoga nti kanziteekemu ndi wa kibiina gundi ndi wa kibiina gye bakuwa ssente gy'oba olaga oba ani akuwadde oyagala kumalako MP wo mirembe oyagala mwesimbako agweko emirembe agweddala omusaleko ebigambo osobola okumpa akasente n'ekikkolera ntumira ka Yesu Beth yafunye card flag bearer wa Kiso MP wa Kiso ki wa Kiso district MP wa woman MP wa Kiso district ka Yesu Beth gwe titoyagala oyagala w'osalirako ebigambo opponent wamukoleki amukyawe abantu bamukyawe nsobola ogenda nga nva kunju nga mbagambo ono yeesimbyewo yali omwana omulamu nju kasonsasula nonga ndi yeesimbyewo kuzuzaayo ebipande bya muntu yeesimbyewo tomwagala ogwo nagwo ngukola
kati kana akalulu kano sina kavaamu nga ndi mwavu eza nkavaamu nga ndi mugagga oba nga ndi mufu ebyo ebibiri gwe ino mulimo gonna ogugwa mu eri ekkowe kukola account social media nga zivuma muntu omu sasula nakyo nkisobola kunoonya bifaananyi gye bamuziika amalalo nga teyagalima ogwo nagwo ngukola nga yagaana okuzimba amalalo kati ogaana okuzimba amalalo g'abazadde baffe ogenda otuzimbira ki nze ngendayo mu kyalo kyammwe n'okubaka akayumba kammwe ebifaananyi akafu nekalaga abantu kasobera ng'onsasudde nga gye yasomera essomero teririna toilet batambuza tawangayo wadde akantu mukazi ogwo yasooka okuzaalamu omwana ali kuyokya kasooli ku kkubo ngenda ne munoonyayo ne muggyako interview ne mugamba bawo mwayo nga kyebiri n'atuwa info ne tugikuba ku internet akalune kafa byonna ebyo mbikola ng'olaba oli alina amaanyi ng'oyagala kumanya gye nvudde bimukwatako yasinsasula nze wendi mujja gamba ono abantu oseeko emirimu gyonna ngikuwa kasompa ssente ekikulu kubanga olinamu ku ssente omwavu totawaana sikola bya bwereere ndowooza mulaba wa Tonazi Media otegedde tuyinza obutasukka wano kakiko obalekerayo kembalekerayo naddala abakyala oba ne ekiwo ng'alina ssente todeliitinga ng'ennamba ye oba okulaba ng'omubeera kumpi buli kyonna ky'okola okola nti x alina ssente omanyi waakolera omanyi kyazzaako omanyi waasula beera ng'oli mu bufumbo naye nga n'eri oketta wanga essaawa yonna obigaana oba olina gw'okubira olina okumanya waazimba sayiti empya zonna ye olina omwebuuzisa olina okwefuula amufaako owulira nti alwadde genda mu ddwaliro omulabe x tomubeera wala kasaba ng'alinamu akasente x alimu akasente alinako kasente tebamubeera wala omubeera kumpi omukyayire kumpi mubeere bulungi mweraba